Kale mbalamusizaako mweli nnyo kwanga mutugoberera agange nze Waso Emmanuel Katemba yongedde mu kooti mu ggwanga muno nagamba Uganda bwe kaba ka firimu waliwo akawandiika kaseri ka firimu ako kabako season ne episodes ez'enjawulo muba mukyagala ne season eno ne munzika nga musinkanye season ey'okubiri mba mukyakuba season ey'okubiri mutuko ku mutwe ne baza ku season eyasooka Lebo ali connect esinzira wano wennyini ekigo wantinda ne bange kuweereza agange nze Waso Emmanuel gendayo toyina mirimu oli mulenzi oli muwala balina contracts eza senate nnyo osobola kuba ng'ozinga ejingamu kuba ku namba y'essimu eyo obe ng'obawezigana kye weetaaga kyonna kyonna nkonaako kakati Dr. Jose Chameleone is now the talk of the city, talk of the town olebe bye yakoze abantu bangi bavude ne batendereza Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba nti musajja mugezigezi nnyo ate alengerera wala kulebyo Chameleone bye yakoze ekirala ntegeddeko nti omukulu Toyota oyo ne omuto wa Kaguta President Museveni alabudde Chameleone namuganja loliddamu okuva mu NRM n'enkusango yambadde barret ya NUP onja ku bebyaso ja kumpulira bino na byatandise ddi byatandise Dr. Jose Chameleone nakatamiwa alabikidde nga mutabano omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba isaako ne mutowe gwe bayita Kaguta Toyota bagaganya abo sente weziri bakute emotoka kika kya Range Rover ne bagigabira Dr. Jose Chameleone era bwatyo n'ayogera lunyiye ensi yonna ng'ewulira nti yete yali wa NUP yali wa NRM yali yenonyeza bibye ne kituzaayo ku abangi abefaananyizaako nganze abaze babagamba nti mu opposition mulimu abantu abaliyo nga tebagwanayo nga beenonyeza byabwe naye olwekyo tuyogera mugane mulaba nga tuli mu kusaaga mu busaazi so nga ate atubeera very serious ku nsonga ezimu Dr. Jose Chameleone jjukira ono yajja nga asinzidde era nga ayagala afuna tiketi eya National Unity Platform asobola okuba nga avuganya ku bwa Lord Mayor mu kibuga Kampala Bobi Wine n'agaana omwenda osinga era ne bamumma tiketi eyo bwamumma tiketi eyo abantu bangi bayogera Bobi Wine ebigambo nga bali selfish bwaganya okuwaba ne byatandika nabo wabula alina okuba nga abali bambalira game eno bagimbalira bulungi ali nekiranga omuntu yali alengedde ekiyinza okuddirira yali akitegere nti Gayona tali consistency nga tuzenga tukyogera nti Chameleone tali consistent bigambo bye era abawajere nkyaba bulu olwako nayogera kirala Dr. Jose Chameleone mbanga etaweza de mwaka 10 alabikidde mu kala z'ebibiina 3 okubadde ya National Platform myufu eya kiragala y'abanafu ba DP zaako ne y'abanafu ba National Resistance Movement ya NRM this time around yavude nayogera lunye jita banko wa people power yali wa NRM era yali yenonyeza bibye bwe batyo bino nabyaze after mutabano omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba ne yegattako ne kitaayo muto ne bakwata eggaali ne bagimusimba era bwe batyo ne batuuka n'okumufukamiza wansi omuyimbi w'eggwanga just imagine national material tejagenda mu details lwaki abikola naye ka that is him nga ye omuntu era batunangere okakasa abantu nti ye Chameleone n'erinnya lye nga bwe kitambula kakati first and foremost concern yo nange wegenda ng'omuntu nti bw'owulira ebintu nga bino biruma era birimu omutima nti Muhoozi Kainerugaba mutebe n'omukulembeze w'eggwanga gwe tusuubira nti anytime from now bayinza omuleeta nga president gye bujja naye naabuuza dde ekibuuzo kyange nti abaagala okweta mu Muhoozi nga mutabani w'omukulembe nga abaagala okumuleeta kuba president what do you represent project bamuteeseteese ekimala emmotoka Range Rover eri million nga 3 plus n'ebyagendeddeko what if singa omutabani w'omukulembeze w'eggwanga yakutte sente ezo n'agamba nti kanziguliremu abaana b'essomero akadagala ka COVID-19 tulabe ekiddako babageme tetwantegeddeko nti omusajja ono naye kati nabagamba dda Muhoozi niwe bayagala ntebe tannaba kukola ebyo biyinza kumatiza bantu nti agenda tufuka tannalaga busobozi bwe because I told you this time okushininga yandibadde ya taking over dde obukulembeze bwa kitaawe nga teyabuwamba mu bikolwa nga teyabuwamba mu official mateva nti oba akoleku wabula nga emirimu practically nga yagitwala omutabani omukulembeze gw'eggwanga essaawa zino Muhoozi yandibadde yakola ebimu ku ebyo omukulembeze byantukoledde ng'okumitinga abavubuka ebyo bya skilling Uganda gyandibadde emirimu gya Muhoozi Kainerugaba nga mutabani w'omukulembeze yandibadde abyenyigiramu okitegedde kati ebintu byalina okukola akyaganya okuproving nti can lead us atulaga bulazi nti walijja mu kisanja kye nga zze kwa baso omuleeta mu ngeri egibasola bo
wadde mu kalulu tasobola kuyitawo naye basobola omuleeta mu ngeri yaabwe. Kiraga bulazi nti bwali bazze tajja kubeera muntu w'abantu gye tuli oba okitegeera, because is it the right time okwatira kamiliyoni emmotoka ya miliyoni 350 n'ogimuwa nga tetulina abaana tebasoma bali waka beetaaga ddagala COVID-19. Mpulira COVID vaccine zino ziringa ku $12. $12 olowooza bw'oba osazeewo okukwata miliyoni 3 oba oguze eddagala lyenkana ki? Ekitone nnyo oba ogomya abaana ng'enkumi 2 bw'otadde bali ku mmeeza ng'omaze oba tugemera nga buli kimu kikoze kiteredde. Omanyi ky'oba ogasse ku ggwanga lino oba onfuna oba wozikola n'ozikwatamu ne oba ogenze ebikolera wammwe nga tobikodde mu Buganda kuba buli mwaka olaba bifa waabwe ne mufokasinga ku bifa wammwe babagemajo gye muva noga nti abantu b'ekitundu kyange ngenze ne mbagabira buli muntu ali ku kito omuvubuka kamwe miliyoni ya sente yeddabulire mu COVID-19 ono. Olowooza kiki oba okoze ng'omutabani w'omukulembeze ggwanga? Naye Dr. Jose Chameleone ye bamuwadde nga enzirusi era kati ensi eri mu kumwogerako era ensi erimulaba bamulaba bamwetegereza oba kitegedde oyo ye muntu ya standing out n'atoka n'okuzimba ofiisi n'agamba ayagala kaadi naye nga kino kiraga ki nti obunanfuusi obwo n'obulyake obujjudde mu bannayuganda abamu oba okitegeera nti people don't stand on their words. Kati ne gyagenze bamulaba nga mbwa kkiriza gaana abamuwadde emmotoka balina ssente zaabwe Dr. Jose Chameleone bamulaba nga mbwa okitegedde because balaba omuntu ali awo gwe batategeera bulungi nnyo. Oli sono muwoni nga namugamba kendi kusanga okuteeka red ballot national platform nja kutomera owo kitegedde, and they always mean that bakusetinga ne bakusuula nze Wasemanuel.